Amanya Josephat Sebia President Olugambo kudio bamita Suna Ben wana nonre binyanya sta kwenambi ono yoro yenyinyi gomumanyi Mary Nambwayo Haji Kamoga naye wali kubali wale Haji Keti ngabwe mumanyi ebintu bino biwedde era okakasa nti biwedde emboozi njugera gira bakugamba encha ne gatali konfune wala naye Suna soko yogereko abantu bano Suna Ben mukanyi yange mbebaza Lunaku lwa yafaayo nnyo okubeera nti nno tutudde wamu ffenna ekibadde tekisangikasangika bibadde ebigambo by'amaanyi mafumu nga mangi nnyo nga buli omu ali wuwe yasirikidde Haji ng'aliyo yayimirira mu nsonda eyi n'asirika n'alaba bulabi n'enyimirira eyi nange n'entondowalira eyo n'oli naye nadde eri buli omu nga jakoolera Mukama biwedde bitya wabula mu bufunze twebaza Haji Kamaketi azze n'ayimirirawo ng'empagi n'atusikanga magnet fena entwegatta ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero soka zino ziwedde bulungi nnyo Haji Kamoga ensonga zitawuluza bulungi kiwedde kikyakusaidiyo akutte ekyapa kya Suna Ben n'akimuwa nga kiri mu mannya ge ne bw'okomaawo ekinamba n'abiraba enkya Nambwayo banna gwe ki essanyu ndaba likuli bubi ki okay ono ebye tunaabiraba Haji Sokaziwa debulu ibadde zogera bonna ibadde bitingana tukido ku mmeeza tulimaliriza tukabikandika mu ofiisi olwogeze mu ofiisi Suna kano abantu baagala nnyo okukamanya mukulu sembe zeeno kamera bamulabe bulungi omukulu ono kano kabagambe wamma akayiringo wali ogamba Nambwa nze wali ogamba yekekaki kugambe kinze sebuya ekigambo ekirakyali ki ntono olukanyala ekyo ki akyali mu luyimba lwa Gerald Kiwewa naye nja kukubira Kiwewa mubuuze wali otegeeza ki nebwe oli wa myaka emeka ebigambo ebikadde ebyo by'oliyita anti mpuliriza nnyo ennyimba z'akadongo kamwe ze nnyimba zange gwe bakuyita akayirungu walowooza ki nga bomu kyalinga bomu era nga bwe weebuuza ensonga y'omwana yo eryetya maama yagaba omwana wa taata mwana wo gambye agaba omwana lwaki tubuuzizza mwana wo buwadde option esooka tugende n'ekigambo Amanya Josephat Sebia President Olugambo kudio bamita Suna Ben wana nonre binyanya sta kwenambi ono yoro yenyinyi gomumanyi Mary Nambwayo Haji Kamoga naye wali kubali wale Haji Keti ngabwe mumanyi ebintu bino biwedde era okakasa nti biwedde emboozi njugera gira bakugamba encha ne gatali konfune wala naye Suna soko yogereko abantu bano Suna Ben mukanyi yange mbebaza Lunaku lwa yafaayo nnyo okubeera nti nno tutudde wamu ffenna ekibadde tekisangikasangika bibadde ebigambo by'amaanyi mafumu nga mangi nnyo nga buli omu ali wuwe yasirikidde Haji ng'aliyo yayimirira mu nsonda eyi n'asirika n'alaba bulabi n'enyimirira eyi nange n'entondowalira eyo n'oli naye nadde eri buli omu nga jakoolera Mukama biwedde bitya wabula mu bufunze twebaza Haji Kamaketi azze n'ayimirirawo ng'empagi n'atusikanga magnet fena entwegatta ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero soka zino ziwedde bulungi nnyo Haji Kamoga ensonga zitawuluza bulungi kiwedde kikyakusaidiyo akutte ekyapa kya Suna Ben n'akimuwa nga kiri mu mannya ge ne bw'okomaawo ekinamba n'abiraba enkya Nambwayo banna gwe ki essanyu ndaba likuli bubi ki okay ono ebye tunaabiraba Haji sokaziwa debulu ibadde zogera bonna ibadde bitingana tukido ku mmeeza tulimaliriza tukabikandika mu ofiisi olwogeze mu ofiisi Suna kano abantu baagala nnyo okukamanya mukulu sembe zeeno kamera bamulabe bulungi omukulu ono kano kabagambe wamma akayiringo wali ogamba Nambwa nze wali ogamba I love you.
Yekekaki. Ugambe kiyinze sebuya. Ekigambo ekirala kyali ki? Ntono lukanyala tuti. Akyali mu luyimba lwa Gerald Kiwewa. Naye nja kubira Kiwewa mubuuze wali otegeeza ki. Nebwe oluwa myaka emeka ebigambo ebikadde ebyo by'oleeta. Kandi mpuliriza nnyo ennyimba z'akadongo kamwe. Ezo nnyimba zange. Gwe baakuyita akayirungu walowooza ki? Nga bomu, kyalinga bomu. Era nga bwe weebuuza ensonga y'omwana yo eri etya? Maama yagala omwana wa taata mwana wo Gambye agaba omwana lwaki tubuuzizza mwana wo owadde option esooka katugende n'ekigambo